Nkwaniriza nateegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates eby'omukulu Eddie Yawe ono nga muganda w'omukulu president w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibye si birungi. Eddie Yawe omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga ate adifendinga mutabani wa muganda we wa Fred Nyanzi Ssentamu ono nga amanyikiddwa nga Churchill Ssentamu ono nga presidenti wa Makerere University. Kigambibwa nti Eddie Yawe yavaayo n'amuwolereza mu public n'abanga amuzza ku saidi ye ng'amwogerako ebirungi ng'amuwolereza. Kakati ekintu kino ekyagenda maaso n'okuba nga ate kikyankalanya ba foot soldiers n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati kigambibwa nti omukulu Churchill yagenda maaso n'okuba nga ate yeetaba mu lukuŋŋaana olwali lutegekeddwa ku Makerere University era nga omukulu President Yoweri Kaguta Museveni yaliwo mu lukuŋŋaana luno olwali ku Freedom Square mu University eya Makerere. Kakati kino kyagenda maaso n'okuba nga ate kikyankalanya abamu ku bakulu mu kibiina kya National Unity Platform era ne ba foot soldiers baavaayo abamu ne beeyawulamu ebibinja bibiri abamu nga bawagira nga bagamba nti omukulu Churchill kye yakoze yabadde tabitegeera, yabadde tamanyi musajja wattu nga bamusaasira, ate abalala nga bagamba nti tekisoboka, ateekeddwa okwetonda. Ekintu kye yakoze kimenya mateeka ga National Unity Platform era tekirabika bulungi ng'ekibiina ekyajja okuba nga ate kireeta enkyukakyuka mu ggwanga lino erya Uganda. Kakati ekintu kino kyagenda maaso n'okuba nga ate kikyankalanya aba foot soldiers ab'enjawulo ne basaba mutabani wa Fred Nyanzi Ssentamu okuvaayo yeetonde. Wabula Eddie Yawe yavaayo n'amuwolereza n'agamba nti omwana kye yakoze ebintu ebimu tabitegeera era teyeetaaga kubanga ate ajja ne yeetonda mu public, tekyetaagisa. Kakati ekintu kino kyalinga ekyokusaaga wabula ate kyamuzaalira akabasa nga bwe twogerera omukulu Eddie Yawe ebibye si birungi. Omukulu ono abadde ayagala kufuna ekifo ekya Gomba East ng'era abadde ayagala kuba nga ate ajjira ku tiketi eya National Unity Platform ku Gomba East ng'ayagala kuvuganya ate wabula ebibye si birungi, tiketi eno ayinza obutagifuna. Kakati omukulu Eddie Yawe ono ebyobufuzi bye mu 2011 yeesimbawo ku Kampala Central MP era teyawangula, baamukuba akalulu era omukulu Muhammad Nsereko yeyawangula mu biseera ebyo. Kakati omukulu Eddie Yawe teyakoma okwo, teyapowa, yagenda maaso n'okuba nga ate asigala nga yeesimbawo okulaba nga ate awangula era omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga ate relocatinga n'atandika okuba nga abeera mu Kirwa Municipality era ng'abeera eyo ng'ayagala kuba nga akulembera ekitundu ekyo ekya Kirwa. Wabula kigambibwa nti era mu 2016 omukulu ono baamukuba akalulu Ssemujju Nganda ye yagenda maaso n'okuba nga ate awangula ekya Kirwa Municipality MP. Kakati omukulu Eddie Yawe teyakoma okwo, teyapowa, yasigala ate agenda maaso n'okuba nga yeesimbawo. Wabula kigambibwa nti mu 2021 ekifo kino baakiwa omukulu Jimmy Lukwago era ye yagenda maaso n'okuba nga ate abeera mu kitundu ekyo ekya Kirwa Municipality era nga kino National Unity Platform yasalawo okuba nga ate ekiwa omugagga ono amanyikiddwa nga Jimmy Lukwago. 2026 omukulu ono Eddie Yawe abadde ng'era amaaso agatadde ku Kirwa Municipality, wabula ne bamulabula nga bukyali ne bamugamba nti ekifo ekyo baakukiwa George Musisi era nga ono yagenda maaso n'okuba nga ate ayinza okuba nga yagenda okuba nga aweebwa tiketi ya NUP ku kifo ekyo ekya Kirwa. Kakati omukulu we yakitegeera yasalawo okuba nga ayanguwa n'agamba nti
nti kati ke kaseera okuddayo ewaabwe mu kyalo Gomba era nga basentamu basibuka Gomba omukulu Eddie Yawe nga abadde ng'asuubira nti wakwesimbawo mu Gomba eyo awangule akalulu ewaabwe ku butaka era omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga abako byakyusa ku national ID ye nga yeetegekera akalulu k'omwaka gw'2026 ng'ayagala kuba nga ate yeesimbawo mu Gomba East era ng'ayagala obwa MP wabula kigambibwa nti ate ku mulundi guno byakyuseemu pulezidenti si musanyufu era kigambibwa nti ekifo kino ekya Gomba bandikiwa omukulu Flavia Namulindwa era nga ono yali ku Bukedde TV oluvannyuma n'ava ku Bukedde TV olw'ensonga ezimu ezaaliwo n'agenda ebweru wabula Flavia Namulindwa yakomyewo mu ggwanga lino erya Uganda era nga ate ayagala tiketi ya NUP okwesimbawo mu Gomba East. Kakati kigambibwa nti ebya Eddie Yawe si birungi wabadde alina essuubi Gomba ewaabwe ku kyalo abaziika wabadde asuubira okuba nga ate ajja okwesimbawo awangule wabula kigambibwa nti waliwo omuntu gwe bagenda okuba nga ate bawa tiketi eno Gomba era ayinza okuba nga Eddie Yawe ebibye si birungi. Kakati incumbent Godfrey Sasi kigambibwa nti ono yaliko mu Gomba East wabula kigambibwa nti ono waliwo eŋŋambo eziyitingana mbu ono akwatagana ne Mathias Mpuuga era Mathias Mpuuga tujjukira bulungi nti yafuluma ekibiina kya National Unity Platform n'asalawo okuba nga creating ekibiina kye ekya Democratic Front era nga naye ayagala abantu abagenda okwesimbawo bawangule mu 2026. Kakati kigambibwa nti omukulu ono Godfrey Sasi yandijja mu DF era ng'ayinza okwesimbawo nate ng'akozeseza kaadi eya DF. Kakati sister wa Bobi Wine era kigambibwa nti naye ayinza obutafuna kaadi eya National Unity Platform ku mulundi guno oluvannyuma lw'okubanga omukyalo ono kigambibwa nti waliwo eŋŋambo eziyitingana mbu omukyalo ono naye alina abantu be yeesembereza naye ng'abantu bano ba National Resistance Movement era nga yakikola mu kubanga ate afuna abawagizi yakola emikwano n'abamu ku bali mu kibiina ekya NRM ng'ayagala kubanga ate awangula akalulu 2026 wabula kigambibwa nti mu mateeka amakakali agali mu kibiina ekya National Unity Platform ayinza obutaweebwa kaadi kwegamba abasentamu abamu ebyabwe si birungi olw'ensonga nti abamu kati bwe twogerera bagenze maaso n'okubanga ate bakola ebyo ebinyiiriza ddala His Excellency Bobi Wine. Stay tuned and don't forget to subscribe.